Omusajja taswaala. Omukyawa ku 8 bugenda okuwera 10 ng'alina mukazi mulala. I'm a man, ask me. Kati gwe ng'omukazi osigaza dignity yo n'ogenda. People, tokaabiranga amata gayiise. Mu nsi tokaabiranga amata gayiise. Amata gayiise galeke. Kera ku makya, omuntu mukyawe. Don't even make noise and move on. Mirembe. Lekera okweswaza. It's not worth it. Ate Mirembo bangambo inamu ku sente, but act like omuntu alina ku sente. Toberanga bine bikazikaze ebyoku mizigo. Mirembe, you are acting too local. Olimo acting very local. Ngaba na bakazi abali desperate. Don't be desperate. Okay? Don't be desperate, my dear. I know obufumbo webuba. Marriage is like that. Obufumbo si bwangu. Era buli muntu alowooza ati ogenda yingira obufumbo. Weyagale. Marriage is not a bed of roses. Not at all. Obufumbo webuba. Obufumbo buli bufumbo bolaba mu Uganda muno buyina ebizibu. But how do you handle those problems? We don't handle family problems by coming on social media. Not. Obufumbo tubabusolvingira ku social media, ani asinze okulekana, ani agulaba bloga abangi, ani atadde audios enyingi. You keep quiet. Banange, there is nothing as good as silence. Nekati mukutte bibloga ebiri jobless. Webive wa Nsyambya webidde wa Mirembe. Babakola mu sente. Aba bloga bwe mwafunye babakola mu bukozi sente tebabaagala. They are making money. Ba YouTuber ne ba bloga bagala nnyo ebyononese. Era for them we bagende wa Mirembe noba wayo kyoba wadde nga bakuvumira Nsyambya encha ne banoonya Nsyambya naye n'abawayo kyaba wadde nga you become topics. Nga abantu abategeera mutuuka mutyawo. Mbo you are pro. Nayo business mugenda gisuula Mirembe. And Mirembe badde very lucky that you had made a name and people were buying from you. Ze badde sikumanyi. But ne business ye nyene mugenda gisuula. At the end of the day Nsyambya togenda funamu ne Mirembe togenda funamu. You cannot trend banonya trend. Guys, tosobola nonya views ku family yo. Nsiba nkigamba nnyo abantu. You can't trend on your business and family. Bane twagala nnyo views one. Twagala nnyo trending. Naye tubikolera ku business yo na family yo. That's who you are. Omuntu yenna aleta discussion ku social media ngeri mu business yo ne family yo tojetabaamu. Oyo aba mubi. Kati Mirembe chebali mukukola bakuba image yo. They are playing on your image. There is life after TikTok. But you remain yourself. Omukyala yenna ali kuno ku social media kankubuulire. Never allow people to debate your image, to debate your family. If you're a woman, ukirizo abantu okuddawo badde ku family yo bagifuule topic. Badde ku business yo bagifuule topic. It doesn't help. You are losing credibility. You are. By the way, let me tell you, in the business world, business is TikTok. Business etambulira ku credibility. Business etambulira ku image. Etambulira ku trust. Bibikola business. Abantu trust gye bakuyinamu. Goroza lwaki buli petrol station bagiyita Shell. Oza lwaki buli petrol station mu Uganda bagiyita Shell. Kwa Shell yakola erinnya.
Lwaki olowooza buli toothpaste mu Uganda bamuyita Colgate? Why? Lwaki olowooza buli toothpaste mu Uganda bamuyita Colgate? Colgate yakola erinnya. Because of the trust. Kati Mirembe buli detergent bagiyita Omo. Buli agenda ku dduuka gampaayo Omo. Waki? Lwa trust na image. Ezo companies ezizimbidde banga. Kati gwe tosobola kuva eri Mirembe n'okwata business yo n'okwata amakaago n'ogassa ku minzaani ey'abatategeera bakuwa amagezi. Ng'abakuwa amagezi nabo obufumbo bw'abalema. Kale Mirembe wekkakkanye ove malala. Kuba okyali mwana muto, okyalina ebiseera by'omu maaso bingi. Bino ebya divorce biri normal. People are divorcing every day, but they don't cause noise. They don't play drama. They don't release audios. They don't prove a point. They walk away. Walk away. Nsyambya taina kyakufiirwa. Yes. In this whole saga, Nsyambya tagenda fiirwa. Is a man. Ebyo bya divorce biri nomo ku basajja bode bafiirwa. Omusajja akeera ku makya n'azaala abaana mu bakazi basatu. Naye ate gwe omukazi tosobola kuzaala abaana mu basajja basatu. You get what I'm saying? Omukazi gwalina okuuma dignity yo. Gwalina okuuma respect yo omukazi. Si musajja. Omusajja tafaayo. Tewali kintu kye mugenda vuma Nsyambya kimuswaza. Byonna bye muvuma Nsyambya abasajja bye bakola. Bwenzi, kukuba bakazi, butalabirira baana, ebyo byennyini abasajja bye bakola. Kati obudde Mirembe bw'omala ku Nsyambya bumale ng'onoonya omusajja omulala. Nze Mirembe Mbaggwe obudde bwe mmala okuwa babloga ne ba YouTuber essente bavume Nsyambya, oba bawa audio bumale ng'onoonya omusajja gw'oyagala. Spend that time looking for the man you want instead of tarnishing Nsyambya's name. Kuba mu story eno Nsyambya yafunamu, Mirembe gwe tofunamu. You a woman. Bananga abakazi singa mutegeera ekitiibwa ky'omukazi kyeki. Singa mutegeera ekitiibwa ky'omukazi kyeki. Singa mulina bye mutakola. Era nze wembera kuno ku TikTok neraba omuwala nga yeereega n'abasajja neewuunya. Guno omulembe wosanga abawala abeereega n'abasajja. Kuguno omulembe wetukuze tulaba abawala abawemula. Musanga omuwala nga alina n'abaana naye ng'ali kuno ku TikTok awemula. N'ogamba ono baamukulizaawa. Ono naye banaamuwasa. Waliyo omusajja ayinza n'okuleeta ebintu ewaabwe nti nyenze kwanjula muwala ono. Gye buva ne gye bulaga abakazi kitiibwa, omukazi kitiibwa. Gye buva ne gye bulaga omukazi kitiibwa. The moment as a woman you lose your respect, you lose your dignity, you have lost the world. Nuno nosanga omuwala nga yeereega awemula ayogera kino ng'alina omuvubuka beeriga. Ogamba naye ono baamukulizaawa. Nuso omuwala ayogera kiri ne byatamanyi n'abyogera kino n'akiwaako. Abakazi si bwe baba. Omukazi kawoowo akakuva mu kamwa. Omukazi nnyambala. Naye baabakuza bubi. I don't blame you. It's about upbringing, by the way. Buli omu yeeyisa engeri gye baamukuzaamu. Goba oli muwala nga wakula ewammwe maama we akuba taatawo, you also going to do the same.
All these days abala basiga ati mwakula bamaba bamwe bakuba batata bamwe mwakula banyamwe bawe muziso okuwe mulango oli mwana muwala kirira yisi nowe mulango ina n'abaana bo kati gwe mpisa sizo ogenda okukulizaamu abaana nawe soka wetunuuliremu omunodda wano ng'oli mukyala nowe mulensi naye ng'olina abaana nabo badde oli baga maama yuuyo it's not good. It's not good. It's not good. It's something that is really challenges people and it is not good. It's not. So chirungi. So chirungi. Era wagamba nti chirungi Mirembe takwagala. Neze Mirembe nkuwadde amagezi. Nze nabadde sikumanyi. Kwanze buli jompulira Nsyambya ne Mirembe balwanagana. Ngamanyi eddwaliro lye Nsyambya ne lye na Mirembe lye lirwanaganira abalwadde. But until yesterday, recently omuntu yajja nangamba Mirembe ne Nsyambya bafumbo. I was like, how? I went back and enkebera story eyo. Nenzula nti Mirembe ne Nsyambya si malwaliro. They are people. Mbwate bafumbo. Mbwate balina business yemu. Mbwate bali mu divorce. But I found out that Mirembe, you have a problem. The problem is not with Nsyambya. Mirembe. As a woman, there is a way you should handle your family problems. You just swallow your pride. Or commit dignity yo. Or moving on. Nazo meeting is about TikTokers or tuza. Bukamba we sente mugende munvumire Nsyambya kitegeeza omusajja okyamwagala omukazi akyayo omusajja atambulirawo. Guys, abakazi mwenna abali kuno bokera ku makya n'okyawo omusajja toleekaana naye. Don't shout, tewennyonnyolako, to proving a point, just go away, just move on. Banange ebikolwa bisinga ebigambo. Actions are better than words. Anakyawa takumba. Anakyawa omuntu tagenda ku police. Anakowa omuntu tagenda mu mawulire. Akolwa bikolwa. Mirembe, just do actions by moving on. Bonala bazemo kwasamira wazinga masiru. Nekati Nsyambya ayina ba TikTokers ababe. Nawe Mirembe oyina abamawulira ababo. The whole thing is becoming drama. And in this drama ng'omukyala tofunamu. Because Mirembe goli mama. Ekitibwa ky'omukazi gye buva ne gye bulaga. It's dignity. Omukazi ekitibwa kye dignity. Buli abantu we bakuweebuula mawulire. How do people discuss your family, by the way? Why do you allow people to discuss your family? Teri muntu ateeka family yo mawulire nagidiscussinga kakwagala. Kino nkikubuulira. Kyengamba ba YouTuber mujje bakazi bammwe n'abaana mu mawulire. Stop discussing your wives, your children. YouTube otuuka otya ku level etubulira mukazi wo ne kadyayambala. N'otulya ne bye mwalidde wammwe ebiba byogera wano mu Buganda. Kati buli abantu obamanyiiza to discuss your family bakumanyiira. The moment people start discussing your family bakumanyiira. Kati Mirembe tebakwagala abakola ebyo. Abakuwa amagezi vuma Nsyambya vuma gondi. They don't like you. Munsi tu image yaffe yimiridde ku family zaffe. Tokkiriza muntu ku discussinga bawo mawulire n'abaana bo. Because eno TikTok eggwawo n'ebigendayo tebivaayo. Abantu bamwerabira nti ebintu bye mukola wano ku TikTok tebijja kuvaayo. Eno media ekuuma obujulizi. Otuuka ng'obulamu bukyuse ng'ofunye n'omusajja ategeerekeka naye nga bye wakoledda bikyaggoberera.
nga kasasiro gwe wakoledde ali ku internet akyakuhatinga nakati notuuka nosoma nofuna n'omulimo naye nga buli agenda okuwa omulimu asooka n'atunuulira obutambi bwe wakolanga edda. Guys, stop being media excited. Si buli kimu kijja wano ku social media, si buli kimu, ebintu ebimu mubyekuumireko, baako n'emmizi. Nagwe noonyumya ku bbaawo, noonyumya ku baana bo, n'okwata audio, n'oziwa batikitoka banoonya kyakulya. They are jobless. Wantu waliwo tikitoka akwagala, bo baagala byonoonese. Era buli wabaawo olutalo batikitoka be basooka ku side ate no balya side zombi. Bwe wava ewa Mirembe badda wa Nsyambya bo banoonya ssente. Oba mwe mulwanagana, oba business efa, oba mweswaza, they don't care. As long as they are paid. Nze ne mubino ebintu by'amawulire mbimanyi. Tunoonya ssente. Teri akulumirirwa. Mirembe teri akulumirirwa. Ozannya otya stand ku family yo. Luyali mboyagala views, mboyagala business. You can't play stunt on your children, on your wife, on your family, on your mother. Kati ze Junior nzo kira kubachano ngambo mbozanya stunt ku mama wange. Inze tamale. You wake up one morning and you tell me, Junior, I'm going to play stunt on your mother. Nkutirawo. I don't joke on my mother. You can choose to play on anything in my life. Don't joke with my mother. Wobo yagakola side ya Junior endala try it. Yasemba yasibira mu komera. That's the least I could have done for him. Kumuteka ali mu komera. Yesaya kumanyira. My family is out of your jurisdiction.